ziri bulukukira mu mabidde bw'atyo yeerabira enkenku. Bassebo ne bannyabo twalanga ku nkumbi ya nnyabo asula teyeebise ng'alowooza ku kyanaakola enkeera. Bannange sigenda kweguluma nga bijanjaalo bisula byewuuba ng'enkumbi yabirima esula ku ttaka. Bakadde bange woosula olumu obalawo enkumbi yalusula mu mugugu. Kanneeyanguye yanguye anti mukomye wano tweyanguye omanyirawo nti omugenyi anaakyama ewalala. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere. Bassebo ne bannyabo kino kitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Gwe wenna yeetaaga ekitabo kino Entabiro y'Oluganda olw'edda mwe nateeka oluganda olwayogerebwanga bajjajjaffe. Mmwe mwenna abalowooza nti oluganda lugenda kuzaawa, nze naluwandiikira ekitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda era kigula emitwalo 6. Kati gwe wenna ayagala ekitabo kino Entabiro y'Oluganda olw'edda ojja kuyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Airtel eri kasaraba 256 751 47 ngambye Airtel kasaraba 256 751 47 oba oyinza okuyita ku MTN eri kasaraba 256 788 461 228. Bannange kambayiira akanyama akabisi muwute ku tuzzi. Ekituufu kiri nti kambawe ekyanyo wamali bukyawe ennoga kubanga maliriza okweyabya mu mpya z'ababaze ezitoosa bakyaze. Bassebo ne bannyabo njagala okusookera ddala okubategeeza mu lubiri lwa Kabaka eyo waliyo gwe bayita omufumbiro. Omufumbiro ye muntu akulira effumbiro ly'omu lubiri. Kati nno mu buwangwa bw'Abaganda wadde Kabaka abeera n'omukyala omukulu edda yayitibwanga Kaddulubaale mwe muyita Nnaabagereka. Kabaka abeera ne gwe bayita Kabejja, Kabaka abeera ne Nassaza, Kabaka abeera ne Mukondo. Yabanga n'abakyala bangi sijja kubamenya kubamalayo. Naye mu lubiri lwe waliyo gwe bayita omufumbiro. Oyo mwaba abakyala ku bonna tekuli ayitibwa mufumbiro. Afumbira Kabaka oba afumba emmere y'omu lubiri ayitibwa omufumbiro. Omufumbiro oyo yakulira effumbiro ly'omu lubiri. Effumbiro eryo ery'omu lubiri era libaamu abantu abalala baatwala. Waliwo gwe bayita omubuyungu. Omubuyungu y'oyo avunaanyizibwa ku buyungu. Ebbuyungu kyekifo mu lubiri. Kyekifo mu lubiri mwe battira embuzi, mwe battira ente oba mwe battira ente, mwe battira embuzi okufuna enva ez'ennyama mu lubiri. Ebittibwa mu buyungu wali kubaako embuzi, kubaako endiga, kubaako ente. Mu lubiri temuyingira mbizi ate era tebattirayo mbizi. Kati oyinza okugayira enva z'embizi nga siziwulidde kubanga waliwo omuntu ssebo ng'embizi ye yamukwatira ddala ku bwongo nga waba tagiwulidde nga bagyogerako. Ekisooka tetonwanga makula, embizi teyingira lubiri, embizi tebagittira mu lubiri. N'olw'ensonga eyo ndowooza ekyo kitegedde bulungi. Naye mu ngeri ey'enjawulo omufumbiro era yatwala ne gwe bayita kawuuta y'oyo avunaanyizibwa ku nva z'omu lubiri. Era erinnya ery'akawuuta lyamutuukirako olw'ensonga yawuutangako nnyo ng'aloza. Omunnyo gugize ku zino enva omunnyo guli gutya kwe kumuyita kawuuta. Naye ate era oyo omufumbiro yatwala ne gwe bayita nakasala. Nakasala oyo yavunaanyizibwa ku mmere y'omu lubiri. Emmere y'omu lubiri eyitibwa amasala. Mwogera nti tugenda kulya amasala. Amasala y'emmere mu lubiri egabulwa abo abagenze mu lubiri eyitibwa amasala era nga gavunaanyizibwa k'oyo ayitibwa nakasala. Kati ate era omufumbiro yatwala n'oyo gwe bayita omuwanga. Omuwanga ye muntu asiba empombo z'olubiri, oyo ayitibwa omuwanga. Menye kindeke ki Obuganda mukubye ekifo byonna tebikyawulikika. Kati ffe katubagambe tubireke ku ntambi, abaliddawo bali bitereeze bali babaagadde. Enseene tuvuga sipiidi ate nammwe bavuga sipiidi babeera biza biri babateerawo ko bye bawulira nga baagala. Naye byonna mbibagambye bannange. Bwewampa omukazi wampa nti bwerifa ndigiri omukalo mukkirize nkomekere wano mu ngeri ya nakkomeka effumu omukadde akomeka luki.